Yes, mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti wekumira wano mpola mpola yadenga Rema Namakula bwato yavuddeyo n'akomyawo banayaniriza musajja we amanyikiddwa nga Edrisa Msuza okomawo ewaka musajja we amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya amaziga gamuyitamu yadenga Rema Namakula yakaba nti ayaniriza abawe amanyikiddwa nga Eddie Kenzo komawo ku butaka e Uganda okuva mu egganga lya Ivory Coast bawe amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya amaziga gamuyitamu gakaba gakomba era nga sawa zino twogerera Hamza ali ku mpiso ali ku drip tasulewo tasibo yali ku mimwa tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti otambula naffe 24/7 tubeera ffe nawe kuba nti osubscribing aguya subscribing nawe tunaba kuba nti osubscribing ambakikasero kuba nti yes, so subscribing and tutambula fena mwana wa mama ne tuba nti yes space kaska mu mpola mpola tutwale ekitu kino ku next level. Yes, tujukira nti recently musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuza yakomawo ku butaka mu ggwanga lya Uganda nakulwalirwa kutaano era nga bangi abamwaniza very much abantu basalawo okuba nti yes bamukwata n'agenda wali mu karantini okuba nti akomebwa okwewala abantu okuba nti basasanya ekirwadde ekimanyikiddwa nga COVID-19 okubutikira eggwanga mu bantu abamanyiza bali bangi ab'emikwano n'enganda ako gatani bannamawulire ab'enjawulo era nga Edrisa Msuza yasalawo okuba nti awambye Uganda ako gata n'abantu abasinga bonna nno abantu abasinga baali balowooza nti Rema Namakula engeri gye yali nti yasuulawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuza mbu atasobola kuba nti amwaniza munnange lwabaddaawo Edrisa Msuza nga akomawo mu bantu abasoose okuba nti bamwaniriza ye mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula era nga Rema Namakula yabadde musanyufu nnyo ebyadda n'agamba nti baby kulikayo baby mbadde nkumisinga baby obadde kitundu kunze era mbadde nkulowoozaako ebbanga lyonna kyanakubuta sanyu nnyo okuba nti okomyewo era n'omwana waffe amanyikiddwa nga Amal Msuza ke kaseera okuba nti naye afuna essanyu nange ng'omuntu mbadde nkumisinga era nga taata w'abaana yogayoga webale kukomawo ku butaka webale kukomawo ng'oli mulamu webale kuba nti opakasiza abaana webale kuba nti oyagala bawalaabo mpola mpola era nga yes, Rema Namakula kino nno kyakikomya ku yasindise obubaka ob'enjawulo ng'asindikira Edrisa Msuza ate nga boogera ku simu because okuva Msuza yatandika okuba nti asimbula okuva eri mu ggwanga lya Ivory Coast n'okuba nti atuuka wano babadde bawuliziganya ne mwana muwala amanyikiddwa nga Rema ku mikutu gya internet. Kino nno Rema essanyu lye yakoma kuba nti aliraga mukulu privately wabula yavaayo n'okuba nti apostinga yes ku social media platforms ez'enjawulo ng'akulisaayo musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuza. Edrisa Msuza yes yazaalibwa ennaku z'omwezi 89 ennaku z'omwezi 25 yes 25 December 1989 wali mu kibuga e Masaka. Yes, so yes Rema buli bajjukira batyagamba nti yes my baby is back in the country era nga kino nno Rema yagenze ku mikutu gya social media n'emikwano n'enganda ne bakola ne kapate akakulisaayo Edrisa Msuza wano nno bawa Rema Namakula amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya oluvannyuma lw'okuba nti alaba atandise okuba nti batimbatimba Edrisa Msuza ku mikutu gya internet bambi musajja watu yatandise okuba nti afuna shock n'okuba nti yewaliikirira n'okuba nti bumubutikira era nga musajja mukulu ono yatandise okuba nti afiringa small mpola mpola. Recently over the weekend Rema yayongedde mu maaso okuba nti awuliziganya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo ku line ya MTN private number yes private number ya Airtel yes ku line private number ya Edrisa Msuza ya Airtel babayo nga boogera mpola mpola. Kino nno kyalese Dr. Mza Sebunya nga yennyamidde era nga Dr. Mza Sebunya atandise okuba nti amaziga gamuyitamu ng'alowooza nti omusajja ono oba anytime omukyalo nayinza okuba nti amusuulawo n'addayo gy'ava. Bantu bangi babadde balowooza nti Edrisa
Msuza ne Rema Namakula tebasobola kuba nti bali concerning engeri gikiri nti bayawukana si mu bulungi nnyo naye ng'ate kikulaga okuba nti waliwo chance nene okuba nti bano ababiri baddayo okuba nti bedingana mu system z'okuba nti beyagala era nga Dr. Amza Sebunya kino kyatandise okuba nti kimwewalikiza n'okuba nti atandika okuba nti apapa n'okuba nti akubira mikwano gye kugatta ne abaaliwo okuba nti mu mbaga nga beesuubiza ebirungi ne akawonfu n'akaganga omu ku bo batasobola kuba nti alekawo munne mu bulungi ne mbwavu era nga bwe batyo bagenda ne babawoowa omusajja mukulu n'afuna n'ennika naye ng'ate musajja ono yes mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yasazeewo okuba nti yes omutima gw'omukuba kino kikulaga nti omusajja yena bw'azaala omusajja mukyala omwana aba ne abaira ne upper hand ne high chances okuba nti amwediza. Dr. Amza Sebunya ali ku bunkeeka amaziga gamuyita amatandisa okuba nti akulukusa alowooza Rema ente asobola okuba nti atambulamu n'aba nti amusuulawo ekintu kye tamanyi oba kyesoboka oba tekisoboka naye ng'ate Rema alina essanyu ali mu ssanyu pitirivu oluvannyuma okuba nti musajja we Edrisa Msuza ali mu ggwanga yogayoga Edrisa Msuza bali kuba nti okomawo mu Uganda yogayoga Rema Namakula bali kuba nti oyagala bawo yes kulo kuva mu kutoba mutima gwo yes yogayoga Dr. yes yogayoga mwana muwala amanyikiddwa nga Amal Msuza ate yogayoga Maya Msuza nga matata yakobye mu ggwanga ate nga Dr. Amza Sebunya kugamba nti muganda wange tobeera ku bunkeeko musajja yakusooka mu system eno so oliwaddemu okuba nti yes aliwaddemu okuba nti system eno agiddamu because mukyala yaliwe yamukubira emyaka 5 abantu abadde bonna emyaka 5 plus 20 kizibu nnyo okuba nti beetanga bo badolooza so n'olwekyo nkusaba beera mukkakkamu sigala ng'okola mirimu gye gyawaka yes omukazi mu matize nti gwasinga then tajja kubeera nti asobola kuba nti akulekawo oba akusulawo asobola okuba nti agenda oba addayo ewamusuza naye nga wetwogerera Amza Sebunya doctor ali mu system there so bamutwala kaguddeyo Edrisa Msuza yanyidiza system ya Rema ate nga obunkenke buyeteredde omusajja akaba maziga tasiirewo tasuulewo yali ku mimwa gy'abantu subscribe tusigale nga tutambula ffenna ate oliwaddemu okuba nti ononyako ku mikulu gyaffe just Facebook ejenjawulo nkosa Ntambi Jimso ku Facebook ate nga ku Twitter nkosa Jimso 16 bye bye for now.